Grenade yogamba otya? Happy Valentine's Day. Thank you. Oyambadde ka red oli mukwano. Mukwano gumpo bagwa Benz. Tugamba omukyala aliwo Valentine's Day tunaba iwadde ka post. Uno. Yeah? Ono mukyala wa. Emmotoka ya mukyala wo? Mukyala wa. Wadiwa ddala bw'otyo. Mukyala wange munnange. Abakazi wabata? Abakazi tebateeka naye. Naawe oli mukyala wange. Okay. Emmotoka ya bbeeyi wagijjeewo? Ate bazijjawo. Unele emmotoka ogimanyi eno sente zaayo? Kirungi gwagijiddemu. Aga emmotoka eno erimu ssente nga mmeka? Because omuntu wakola bajjagamba Grenade yakatandika oyimba ssente yazijje. Agala okumanya ssente gye wazijje. Katonda tewali kitasoboka. Bwe mubeereyo mmwe nga mwelimitinga. Naye Katonda talina gw'alimitinga. So byonna bya Katonda yekka yabikola ki? Yabimala. Kuba gwe wali omanyi mbogenda kutuuka kwejja emyaka. So Mukama bw'abanga atuusizza wendi wano n'okufuna mwe bemulowooza tebisoboka. Nze nsigala neebaza Katonda byakola. Okay. Abantu bajja kugamba baagigulidde. Gwabira ne bammami abagagga. Kyonna kyekiri kasita yange. Omuntu waba akola kimwetagisa bbanga kyogula emmotoka because bagiyinza okugamba wakatandika nga olwo baakusooka bajjajja nga tebazirina. Nagambye Katonda yekka yakola ebikola ki? Okay. Tuli mwezi gwa Valentine naye twawulidde ogendagendako e UK. Yeah, I'm going tomorrow to London. Yes? Yeah, man, I'm going to London to see my son, see my fans. Yeah, man. Kiki osinza okwesungayo? Nesunze nnyo omwana wange, ngenda kulaba ku baby wange, tabani wange, firstborn wange, ngenda kumulabako. Ngenda kulaba ku bafanzi bange bemaze kwedudde ebbanga sirabako. Alina kuba nesunze nnyo nnyo. So it's going to be lit. Okay. So excited, yeah. Omaze ebbanga ki nga togendangayoko? I think now about nesemba kubeerayo ddi. Oba sijjukira bulungi naye nga wase emyaka ndowooza ng'eri. I don't remember. Okay. Sijjukira naye nga badde ndudde naye kati era wendi. Ngenda. So osinza kwesungala ku mutabani because it has been a while. No, mutabani wange abaddewo wano last year. Naye still I miss him, you know. My best friend, grandson. Okay. Awezezza emyaka emeka? Awezezza emyaka emeka. Tumuzaako ddi? Big boy ten. Ekyo kyange kuba tewali yamuntuma. Omwana olina obazzaako amangu. Yamuntuma. So bw'anajja omulala inshallah oyinza n'okusanga gyali. Gyali. Ng'omuzaala mwani gwe tutamanya. Oli yasembayo byaggwa bubi. Ki ekisinza okukuleeta? Kuba oliko toli ku mulamwa. Tudde ku UK. Abawagizi basuubire ki? Of course they know the Grenade, the musajja mukozi naddala emirimu gyange gya ku stage. Mostly, so they should expect fire. They should expect Grenade. Nedongo yonna na energy yenna. Yeah, man. Okay, nga tuvuddeyo ku Grenade. Ebintu bingi ebiri kutambula music industry obiraba. Ebisonga ya Chameleone wagiraba ogyogerako ki? Tekyali kirungi ffenna kyatumenya emitima. It nali ready. Nali more than ready for that show. Actually, zinayisagana kuyimba naye njagala kugenda kulaba ku legend wange, ku muyimbi wange, you know. Okay. Ku kabaka wange, you understand? So, kyampisa bubi nga nze omuntu n'abantu abalala bangi kyampisa naye still bataddewo date endala. So still we're going to be there. Okay. Gwenge yadde esunzibwa ba legend wo abamuseketeredde ba Gravity oyinza bafala yenna asekerera Chameleone fala asitegera kwa tusobola kusekerera kusinga nga Gravity yasabye ne gundi ne battle kati Gravity agenda kuyimba kina Chameleone abantu tudde mu reality. Gravity agenda kuyimba kina Chameleone nze badde pa Gravity ekitiibwa omusajja asingawo ku myaka naye sina wenyinza kutandika Gravity ekitiibwa kuba disrespecting naye abakola ki abamusinga. So kati ekifaananyi kyalaga abato baffe nabo balina otuyisaamu amaaso. Understand? So I do support that at all. What advice can you give to him because level tezisize amanyi ne advice y'omugamba agimanyi ositegeera byonna byakola yamanyi kyalina okukola ki kyokwetonda yagambire kijja kubaawo teri amugamba yetonde naye nze nganze nga Grenade
I'm speaking from neyogerera nganze kyakola ye kenyini amanya amazima awinza okusanga ali up to something, you understand, naye nga talina ku disrespecting akamere. Okay, ekisembayo one of those people akozeko ne Ed Kenzo era mukwano gwo nnyo, so biga kyava nagamba Kenzo tayagaliza tagaba connections. What's your on that? Saba alina embeera zaabwe naye nze Kenzo gwendaba musajja ayagaliza nnyo, musajja ayagaliza ate okola ensobya kukubira naku advisinga actually mbayimbi abasinga obungi. There are few artists abasobola okunkubira nga there's something going on in my life naku advising nagamba you know what obadde olina kukola booti ne booti oba wano okola booti ne booti kitegeera. So those people bakola bazanya paati yaabwe eyakubanga bakulu baffe, you understand. So omuntu yenna alina byazanya. I think those people they're up to something, you understand. Neze Kenzo kunze muntu mulungi nnyo ate muntu ayagaliza nnyo nnyo. Okay, aina akayimba akapya Born in Africa. What's your on that? Audio, video? The video is very good. Video yakabi nolimba bakabi.